ndi mu nsi yaffe era nga njogerako nammwe baganda. Ogenda ddi era ogendera ku nsonga ki? Ngenda nga 23 December nagendera ku n'ensonga nalina oluyimba lwe nakola n'omukyala ku Germany nange oluyimba olwo ne lukola ki ne lugenda viral. Kati omukyala nangamba kakukyazeko mu nsi yaffe ewaabwe terwagenda wano kyazeko mu nsi yaffe nga olabirira abaana ojja oyogere ku nsonga z'abaana okole ki oyimbe n'otuyimbe n'oyimbamu n'ategekayo obusho butaano. Kati isho ey'okubiri okwava Tagali mwalimu omukyala eyabeera so takinagamba the old German should know about this guy. Now pushing and bankuba mu mawulire tebakyaza ku TV wava bookings endala zali ez'amaanyi n'embayo nga nkoze shows ne tours masomero 23. Okay. Tuvaayo tulaba ng'ofulumidde mu lupapula lw'amawulire olumu ku z'amaanyi mu German. Kifuulika kitya era abasinga balowooza nti oba waguliridde okufulumira mu mpapula tuyisizeemu kyali kitya? Mwana wa maama eri sente si kyamaanyi tolina kugenda bribinga kubanga buli omu alina sente okitegeera va ku buli muntu bamusasula gavumenti emusasula ekya sente oba okubye wafu ekyogamba nvuga motoka ya bbeeyi oba buli muntu alinnya ennyonyi buli muntu kati ebyo byo tebalya so ekyokugulira eri tekiriiyo so abankuba mu mawulire olw'ensonga okubanga kino kyenakola kyabakwatako ne balaba nga abajamani bonna balina okuba n'okusinga olugero lwange okubanga ndabirira ku gino emyaka ndabirira abaana ndi muyimbi nyimba ndabirira abaana ate nange nakulirako street ekyo ne baagala bakipakeginge n'okuba nga egermany tosobola kuyimba n'obeerani abantu ne bayimuka buli baba basanyufu ne buli omu abawati kati nze basanyuka nnyo okulaba nga abakyala mbabuusa abaana mbabuusa ne bagamba let's stand up let's dance so kati ebintu bina babigattagatta ne bagamba ayayaya we should have this guy so much so ne bankuba mawulire ne bantwala ne ku TV eyaabwe eyeggwanga the first television in Germany eyeggwanga tebalagirako nonsense naye ne bandaga in fact agitwala nagamba we should have this guy story bagikole mu Hollywood era ndi musaba sala banganganda push it your story so touching era abajamani nesawa zino bawandiika how can we have you again in our country so that you can speak to our children speak to us your story so how can we support you so mwana mama sagulirira just mukama nange yantemera ki kwanza nagenda kukola 5 kama awe nini wagendera shows 5 nokumbekereza ng'okubye shows esoba mu 23 connection zino zonna oyongera zifuna ota nanti kati kasaba eri ewaabwe tebiringanga bino ntino bakutadde mu mawulire tebagaza buli muntu agasoma ate buli muntu afuna notification kitegera so kati ate mubamu kino Uganda ndi buli omu ayaga okumanya muna Uganda kitegera so kati buli muntu yasoma mawulire awo kati buli yagasoma nga akonta bateka mu contacts YouTube channel nti nga contacting oyo omukyala so kati twali tuli awo nga omukyala ngamba bannange bichira colleague ni vision which so byali bingi nnyo nekyava ku mawulire gano genda ki viral. Okay, awo nyinyi bannayuganda bali wano abagospel n'abayimba secular balwanira connections abantu beerangira olwa connections muwazifunye okomyewo ogenda gaba ku connections zino nanti kati connections era kisinziira enkwatagana yange eryeta naawe yensonga ki kubanga nsogikuwa enamba saawa zino n'omukubira essimu n'ogamba yenzigamba I don't know you kisinziira how do we connect and how have I introduced you to those people so if there is someone who is willing to be introduced ng'olina kyokola nga waliwo kubanga bo bali willing supporting a different things no ngoli mukwano gwange ediwai nga edi nayo obwana bwange busatu bulabirira ne bunnemeredde nga story ntuufu nga mpirayo ko mukwano gwange wabona mukwano gwange nga nkuwa namba kubanga nange bampa buli namba muna Uganda yampa ne namba yoyo mukyala yajja wano n'akyalako nange ndakyali wano jama. Okay, ku kino kyonna ekyatuuseewo bayimbi ki ku bayimbi banne bannayuganda abawamu abavayo ne basanyuka olwa kino kye watuukako oba olina akuyisaamu akasimu oba nakuweerezako message? Waliwo omuyimbi mwita Godfrey Kwez, one of the best worshippers. Yankubira essimu waliwo omulala bamuyita Babara, Apostle Babara, Jonathan Babara, muganda Pastor Justin Nabosa, musumba wange yampandikira nangamba may God bless you nansabirako Damasco Sesanga aba media personalities bangi bavaayo Levickson namuwandiikira ze yamuwandiikira
amwandika bwa papa ndieno nanga bakirungi kyakabi like that. Okay, awo nyini bantu ki bosobola okwebaza mu lugendo luno? Kwebange nzange soka kwebaza Katonda kubanga Edi mwana nze sisaana sengo manje nakwera mu ghetto mu kijambi soka ati senga nkolaga bifananyi byange nakyali na dread mwana sisaana soka ati abantu benyizo okwebaza nze eya kickstarting yali first house. Okay, okomyewo ewaka, okomyewo omwaka mpya, otandikiddewa ozzaako ki ng'okomyewo ku butaka? Nkomyewo omwaka mpya ntandikira ku outreach waliwo nagenda kwe mu kyalo sister wange yali yafa sister wange yafa ddala sister wange kati nali nkyali tumaze oziika ku makya ddala budoogo bujja abakazi abakulu abasajja abakulu batambula bagamba te bano storage tebagenda ku ssomero bali mu biki bigere amazimazi nali sikirabangako nti abaana basomera mu bigere neki bagaze kwide mu ghetto mwana kwide city sikyangako ddoogo ng'asomera mu bigere so neŋŋamba nekinkwatako so kati ngenda kugulayo engatto nga 1,000 era ne ssente abasajja bazimpadde ezimu ngulayo engatto nga 1,000 ne pads z'abawala n'ebitabo n'ekkalaamu bagise Bugerere mu ngatto ekiriza abaana be Bugerere then nekya na concert yange ya 29 kuno landlord tumujja twakola concert nga twagala kusasula ennyumba eno ne tuzifuna sente ate omukazi naga sikwatako biki bitundu kati akasente ako tukasavinga ku ki account zaffe naye kati kuno tumujjamu egenda kubeera ya 29 June era mumbeererewo nnyo era ngenda beesibako nnyo tulabe nga atisiko n'abantu ab'enjawulo abayimbi basatu they can come and support me in this. Okay, abantu basiibule mu Germany oba mu Norway. Abajamani njagala basiibula abantu kati ngenda bayigiza ebigambo nga we baba babuuza ku makya bagamba Guten Morgen ndoza katukomawo kubanga ebigambo bizibu nnyo. Ate Oludaki saize eyo nnyo oludaki bogerera mu nnyindo nabagambye kansoke ngenja kuwonya biyiga bwizi naye nga mbagala nnyo nekyembasaba baganda bange nti tukume obumu kubanga abantu batandise okwogera ewoyo yafumidde mu mawulire alabika yeeraga biki bikiseeraga naye gwadde mukisa nawe nagufuna ojja kitegeera kino kuba mukisa mukama banjagalire mbagala nnyo sigadde aposo bikizayo sabadandali osogenda banominates mu Royal Music Awards lero ndozo bakumuvotinga ndozo osogenda nomvotinga awadi tukireta ne mutabani wange junior category hot cake ne Twinda Sams mukama banjagalire mbagala nnyo